Ochalaba okwanjula n'embaga. Wonderful. Wonderful. Mwana ddala buzola. Alizambali okiraba. Kati ffenna abakutte giraasi yatosenge. Nenda kubana ssatu. Emu. Bw'atandika okuteka tosinga bbiri. Ssatu. Let's go. Wonderful. Uli olusuku ng'amatoke mawante. Katonda tudde mutukubire engalo ezekisinga ennyo. Tugenda mu kulya kubanga nzerera nnyo okwogera abantu nga bakuse. Bannange nga bwe beteekateeka nsaba buli kwe nayita wano okuwa sipiiti olw'okuba nnyingi ebigambo bireme kuba bingi bano bakula nnyini kubasabira busabirize mukisa tibannange mweyongere okuwangala tewali kipya kyemugenda mubagamba munno mukwate bwati kwata essimu gwobadde obeera nabo owangadde emyaka 15 ogenda mubagamba kyekipya babonyebonyera amaka gaabwe bazze kwebaza Katonda tusanyukirako buti basanyukire si kyamaanyi kiryawo fenaalya jawo essimu ebitugamba batune bano bakulu bannaffe Munyamwami Ntwalo Musabula okwebaza abaami n'abakyala basaabasajja bonna abanaalekaanekanya olulukiro nti mwebale kujja kubeesa mukolo gwa Betty ne Peter ekitiibwa. Ntwalo Musabula okwaniriza Kaggo ali wakati muffe webale kujja manyi kikende gyolina erikwiza ennyo nawe bale kujja kubeesa mukolo gw'ekitiibwa. Abasumba abali wakati muffe Ntwalo okubaaniriza mwebale kujja kubeesa mukolo gw'ekitiibwa. Abakadde b'amakanisa mwenna abali wano mwebale kujja. Omukulu w'essiga yasennaku ffe ab'Emmamba Mutuva tusanyusa okukola basebe newerekereza byonna byonna nosobola okujja okubaawo. Tuseena yagamba nasoboye ssatu addamu ekyokuna n'ekyekindi 8 tubakubira mu ngalo mujja kututegeera mbaga yakwegaga oluyimba lukube webale Sserunjoji oluyimba olujja olw'enteeno omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulina essanyu lya nsusso akawungeezi ka leero lwa mukulu waffe Sserunjoji okutuuka kukula n'ekisuubizo kye yakola eri mwana munne Betty. Twebaza Katonda mu ngeri ey'enjawulo olw'omukolo guno na mwenna abaliwo twebaza olw'okuwaayo obudde ne mubaawo. Amannya erinnya Lugwa Badru Musokese Magula nga nze ndiwo okwogera lw'abakadde ba mukulu waffe Sserunjoji Peter ate era okwogera ku lw'abaganda be ab'olugave era nga jjajja ow'omutuba waali kamusabe ayogere amannya ge ngende mu maaso. Bakadde bange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Badru Mutyaba. Oyo jjajja ow'omutuba era emyaka gyegyo nga nze ssentebe w'akakiiko akabakulira ennyiriri mu mutuba ogwo era mu kkowe eryo ne bannonda okwogera ku mukolo guno. Bazadde bannaffe aba Betty olw'okwaniriza kwe mwatuwa lwe twajja ematugga na byonna byonna twasiima
wadde omukolo okubalebwaggwa era nga bwe mukitegedde nga mukyogeddeko nti embeera yali awo bwetyo naye twebaza Katonda nti eteredde ate era kino nakyo tukimaliriza. Yesu, omwana wandiga, Yesu omusayi gunazi, nsayi twebaza, Yesu twebaza, Yesu eya lunulanga nsi eya mponya mulungi watisa kisa kingi, Yesu anyagala asanyusisa era bulijjo, Yesu yeebazibwe. Mukwana ali mutalaba ku Delta TV omugole saawa eno gwendi naye akoze embaga semabaga. Manyi embaga okubeera nga emala wiiki nnamba nga buli lunaku mbaga, kasiki k'abazadde, kasiki k'abagole, kasiki ka mikwano, kasiki bane bakikoze batya zisimanyi nawe wakutandikira si byetya nno nnyabo. Bulungi mukyala Sharita, obulamu bugamba ki gyebaleko. Bannange okikoze mukikoze simanyi naki kyakwogera. Banange mwebale kutusabira naffe essanyu tuyina lingi. Tuli awo tetwamanya kigenda kuba bwekiti. Tumaze emyaka 15 kyeki tugaana okukikuba. We can do it in our style. Yeah. Kati mukikubye nnyo ate. I know. Tetwamaze okigusa dda. Olulala after the next 15 yatugenda kuddamu tukikube buto. Tuddamu kasiki kwanjula mbaga byonna. Wana bakiruli twali tuddamu okwanjula. Tuzeemu embaga okikola otya. Munnange omwami mwagala anjagala ampuliriramu. Ate enkola ebyo byayagala. Ndi mukyala muwulize. Ndi mu America naye emmere enfumba. Tooke nendiwaata nendiboobeza. Mundagala. Ate ne mubuuzaako. Oluusi erinnya lye namuwa ye Hane. Kyekisinga omubisi gw'enjuki okuwooma. So omwami wange muyita Hane. Ayino kati Hane talina buzibu olw'okuba Hane era erinnya limugwanira. Omwami wange mwagala nnyo, ansanyusa, andabirira. Bank account nze ngicontrollinga azikola n'aziteeka wanangamba gaba. Kati abo bajja gamba wa mulo. Nedda mukwano. Kyoyino ojjuza mukwano byonna bitambula. But you look so beautiful. Thank you so much. Onyemye mugawonyeri, onyumye ne mweno ate katulinze endala. Ate waliwo gye nasooseemu nga sinaba kuva hotel yange. Kati eno yakusatu. Yakuna kubanga ate nina gye nayambadde nga abawala bakyali mu gowns. Yakola akasiki akabazadde kigendererwa kyabadde kyekyo. Akabazadde tubawa ekitiibwa. Batusiibula bifo ne batuwa emikisa era gye gituyisizza mu buzibu bwonna bwe tubaddemu. Ne tuddayo era batusabire batubuulirire ate tusindike emirala 15. Kati obusiku obwo ate tubeera n'ak'emikwano akabadde ku shine nga mikwano bambalanga bwe baagala ne tukuba endongo nga tewaliwo kuwa bitiibwa. So kabadde kakwebaza mikwano gyaffe abatubeereddewo ddala 15 years. Naye nga mubeebaza mu ngeri ngambaga nnamba. Ye mukikoze mutya naye mwe ssente muzijja wa? Omwami akola nnyo nange nkola nnyo. Omwami abala bitabo ate nze ndi pleader. I'm a lawyer by profession. Okay. So we make it happen. Mu America
olumu okubeera ng'ogirina oba w'amaanyi oli African kiki kyotokoze ombaga kati kuluno byonna mbikubye n'embimalayo because mbadde njagala just to make our special people around to feel special ffe tubaaniriza oli baatwaniriza nga tuli bato twewasa naye this time ffe tubadde tubaaniriza bajje babeere entertain omwami yaddamu nayengaginga buto nga tuli mu America naŋŋamba nti tukiddamu ne mugamba nkitiddemu amaanyi naŋŋamba nziramu byonna mbaga kwanjula naŋŋamba nti kubanga abadde beyond kyeyasuubira kiyiseewo agala kuddamu kunneebaza buto ate yeebaze n'abazadde abankuza era abanzaala ennyabo emirundi 10 it seems like yesterday I know kakati leero ku luno kwenda embaga kiki kyokoze kyotakola ku luno kyenkoze mikwano gibadde mingi mubaddemu a lot of changing mubaddemu okuyita bannaffe abatubeerera last 15 years okulaba nga abatubeddemu bonna tubayise ku busiki ku mbaga biki kwega this time it's more like a celebration after 15 years luli yali commitment kati emmotoka banno ze bakozesaako emu bwe zonna tuzitaddeko kwatina fami emero n'oteekako ne limousine ate nga zirina bbiri ne convertible neziddigi ya banaye mwebale kusiima ababaddewo mwekuhaga omwami womugambe daddi tukikoze tukikoze ayo kya bulijjo kituufu kya bulijjo tukwateko mukwano banange sebo congratulations thank you very much mubale kiddamu tusabira banange I salute you basamu ekitiibwa bamba wemanya kinze kati sibanyi amina naffe tusanyusa okuddamu okulabako esebo after almost a year era twebaza mukama okubanga tusiza ku lunaku luno naddamu kituufu omukolo gwasooka gwaliko abantu batonotono ate nga okusinga betuwangala nabe ebweru kale ne tulowooza nti abazadde abatafuna mukisa kubeerawo nga bumanyi nti ekyalo kyekikuza omwana ekyo bangi nnyo baatukuza tebasobola kubaawo ku mukolo guli netugamba nti katubawe omukisa guno ate nga naye kimusanyusa nedda tetwakola meeting yonna mujje tulye mujje tusanyuke nga 10 embaga yaffe mujje tubayise mukyala wayitiridde okunyuma leero you are so beautiful. Thank you and you're handsome. I love you. I love you too. Kajira tuchigale. Jira tuchigale. Nenyina muko enfufu yantawanyizamu neteddowozi. Nansonyoka. Yeah. I wanted to do the Let's Go Make a Family. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. That love like yours is great. It must have been sent from above, and I know you stand this way for always, and we both know that our love will be and forever to be you and me. Haga yiyeja yiyo. No yimbange njonza. Senga zisuka mu 10 ze yandifunye. Yasingo kwagala munne. Nze natokebera mutima. Kanzire mu kabuza ani yasingo kwagala munne. Of course yemanyize. Atwe basonze kunze. Akasembayo. Ani yasingo kwagala munne.
nze of course kati muyombe mugamba nze nsinga okwagala Ye sweetheart. nesibanzi. Nze Ye, kwagala ate olaba nnyo. kisoboka I tell you I love you 100 times a day and you do only 80. I love you more Yeah. than that. bannange besiba ne metro Ennyabo. nsanyuse okubalaba bannange. Naffe tusanyusa okusanga Simutyanno ssebo sibetyanno nnyabo bulungi maama tusanyuse nnyo okubalabira ddala ku mukolo gwa mukwano gwa muganda waffe ono mukikozi weewaawo mwebale kusiima embaga ekutambulidde etya ssebo mukama katonda akyatuyambye mu bintu byonna byonna bitambudde nga bwe twabitwekekakateeka okuviira ddala ku ntandikwa muganda waffe tumubeereddewo ebbanga lyonna ffe kati nze mpangalira bungereza musaza lya ssaabasajja nga kwegamba era ne ku mbaga yabwe yasooka twaliko nnyo mukama n'atuyamba n'abakuumira awamu nabo ne baba n'ekirowoozo ekigamba nti aa katuddeyo ne ku butaka abantu baffe abatasobola kubeerawo mu ntandikwa kati nze nga omu ku bamemba ba yange family nga oyo omugole ye pulezidenti waffe tuli basanyufu nnyo 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 era nga wadde bannanga abalala tebaliiwo naye bali naffe mu buntu era bakoze kyonna ekisoboka okubeera nti bakola ki wavudde bungereza ennyabo mpaka uganda ennyabo bo ne bava mu america mpaka uganda ennyabo ne mukikuba weewaawo tulaba amamotoka wali ng'afe abalaba ebiri emabega ng'abantu bavayo bwe balingizaawe byonna bya mukama yatusobozesezza kubanga wadde tuvudde e bungereza oba e bulaaya naye nga kugamba bw'otoba na mutima gwagala oba gwagaliza munno okugamba temusobola kukikola naye nebaza nnyo baganda baffe n'emikwano gyaffe bakadde baffe bonna bonna abalabye nti ekintu kino kituukirira okubeera nga bwe kibadde. Omwami omumanyidde ebbanga ki? Omwami okuviira ddala mu 2000 tubadde naye eyo ku mawanga. Era twagenda okutandikawo ekibiina kyaffe ekitugatta nga already tumaze okubeera nga tumanyiganye ennyabo. Oyagala kubagamba ki ku mulundi guno? Era okujjako okubasabira okugenda mu maaso kubanga kino kimanyi nti baagalana Mukama yatuyamba n'atuwa n'ezzadde ly'abaana naye nga kugamba okubaagaliza obulamu obulungi okweyongera mu maaso n'ebibala ebirala byonna ebisigaddeyo batambule bulungi. Kasai's Keiko. She's my big sister. Okay. Yes. She's a very good person. Kwagamba ye muntu akubeererawo mu buli mbeera yonna. So bweyangamba nti n'ogenda kubeera metro wange naye sobola gaana. She's really a good person. Yes, so naye n'omubeererawo kuba naye ambeererawo mu bulamu bwange obwa bulijjo okuva ddala nga nkyali mwana muto. Yes. Kiki ky'obasabira sala ki gy'obasabira olwaleero? Mbasabira okuwangaala bonna. Njagala tuddemu okukola guno omukolo 15 years from now nga tuguddemu nga kati celebrating exactly to celebrating ezo zonna anniversaries exactly kyembasabira bawangale bonna baagalane bakole nnyo so that tutuuka ate era ku celebration bweteddako ku anniversary eddako and after another 15 years because now they got married 15 years ago so njagala bakiddemu neera nalo nga kisukkawo okusinga wano bakikole neera I love her so much. I wish you all the best. Thank you. Birungi byereere mugende mubajoininge. Kale bambi mukwano tova ku Delta TV tukole tukyakulaga embaga eno leero tuli mu kulaga mbaga emu yokka bano bakikoze maama nnyabo bakikoze reception oba efaanana etya kwokomya amaaso ate buli omu ali kuno anyumye kati nyumira omukolo guno tova ku Delta TV tukole nkwagala Be falling in love, I will never ever take it for granted. Tu baba biri ne yo joke sereza, you want it on the beat alone ne kombelera. Ononya kamera nga tenza nyina, walero nina kukulaba. Sebuli tenina kito baby, omukono gwendina mugo baby. Sebuli tenina kito baby, my baby pretty like a rose flower. Sebuli tenina kito baby, omukono gwendina mugo baby. Sebuli tenina kito baby, my baby pretty like a rose flower. Baby mala. Okyalaba okwanjula n'embaga